Ko abatibwa mu kulonda zaali ntono nnyo okusinziira ku bye twakazuula. Abantu bangi nnyo batirimbulwa naye okuba nti waliwo internet blackout tetwasobola na kubamanya. I'm back in my residence. Like I said, that if the military and police leaves my home, I will come back. Breaking news. His Excellency Robert Kyagulanyi finally hayogedde eri Uganda General Muhoozi Kainerugaba bamusidisiza abatya na byombe kuletedde mu maaso awo. Aneta Monge naye BBS birungi ambikuletedde mu maaso awo gwe tulokalire ogenda kubeeranga obifuna mu budde. Ate mulowooza America tesabye obujulizi eri abaana ba National Unity Platform wamu ne His Excellency Robert Kyagulanyi kugambe luno talo alugenda kubeeranga lutunyumya naye nga tetunagendayo badde nkusaba video eno soko jimpeleka like oba maze subscribing aho wegate ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaliro nga bwenkugambye His America yasabye His Excellency Robert Kyagulanyi okubeeranga ekasuka oba ebenga submittingayo videos wamu n'obutambi obulaga nti no President Museveni wamu ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba batulugunya abantu mu biseera by'akalulu asindikeyo ne vote rigging videos zilaga nti nibeddala President Yoweri Kaguta Museveni gwobeereyo ng'olina muganda wo bamukuba bamuta bamumenya okugulu olina videos zilaga nti no vote rigging osobola ogenda wali ku kitebe kya National Unity Platform wano kwesa email yaabwe eya National Unity Platform @gmail.com ne basobola okubeera nga bafuna ezo video ozisobola zisubmittingayo ne bazisindikira America. Lwaki bagala zisubmittingayo tetunaba kubeera nga tukitegeera naye tumanyi nti no America yabisabye ndowooza eyagala kubeera nga compilinga videos ze bagenda okubeera nga basindika mu ICC so that bwe banalumba Uganda General Muhoozi Kainerugaba wamu ne taata bwe President Yoweri Kaguta Museveni tebalina ekyokwekasa. Ebyo byonna nga tubitadde ku mabbali njagala osokola be video eno ng'omukulu Louis Lubongoya ngono ye MP wa Kampala omulonde yadde bwe balangirira mulala sokolabe esukulumu okumulagira nti bano abantu abatwale mu kkooti za bulijjo n'agaana era waliwo n'ekirala kye bayita judicial review nga twagala court emucomparing oba emuwalirize okutwala bano abantu mu mbuga z'amateeka eza bulijjo kubanga bamumanyi weeks bbiri eziyise abamu ku bantu abo batwalibwa mu maaso g'abalamuzi. Abalamuzi ne bagamba mu high court ne bagamba ffe tetubamanyi kubanga emisango gyammwe giri mu kkooti y'amagye. Kkooti y'amagye etakyaliwo eri yali ebakyaginze kakati ne beesanga nga bali awo tebali mu kkooti z'amagye tebali mu kkooti za bulijjo. Era twagala okusinziira wano okubategeeza nti tugenza okuzuula nti enamba z'abantu zetwali twogerako abattibwa mu kulonda zaali ntono nnyo okusinziira ku bye twakazuula. Abantu bangi nnyo batirimbulwa naye okuba nti waliwo internet blackout tetwasobola na kubamanya. Kakati ennaku ezo bangi bajja wano era abamu ne batugamba nti abantu baabwe baatwalibwa ne babuzibwawo ne wetwogerera tebamanyibwa abo abantu gye bali. So twagala kubasaba wano tulinawo human rights desk oba desk ekwasaganya ensonga z'eddembe ly'omuntu. Tubasaba mujje wano muleete obujulizi obwo oba abantu bamwe era battibwa oba babuzibwawo tusobole okubayamba okutwala emisango gyammwe mu kkooti za bulijjo ne mu kkooti eza wano mu Uganda ne mu kkooti eziri wabweru w'eggwanga. Ensonga twagala poliisi n'amagye bave mu maka ga pulezidenti waffe. Temulina kye mukolayo eyo agamba kasigammwe eyo si crime scene nti waliwo ebikolobero ebyakolebwayo kubanga bwe baba ebiri nga temubitubuuliranga. Munaatunenya nti tetuli mu cooperating kubanga ogamba nti amaka g'omuntu waliwo ekikyamu ekikoleddwayo kikakata ku muntu oyo okucooperatinga ne poliisi nti kakati twetaaga obujulizi buno naki temubikolanga temutubuuliranga anti kino kyekyakolebwa nekikyamu twetaaga kino twetaaga nakiri. Ab'enganda zaabwe n'abalala bazze bagezaako okugenda ejuzi balooya bagendayo bakuba bakube banga tono bamenya enju ne bayingira ne bakuba omukyala we. Tuzze tuga nti bwe mbanga mulina kyemuteebereza nti pulezidenti waffe alina omusango gweyazza temumuyita mu butongole kyetuyita summons ajja awoze omusango ogwo gwe mumuvunaana gw'okuwakanya Mwai Museveni kuba kati gwe musango omunene gweyazza. Lwaki temumuyita naye bakyalemeddeyo eyo mu ngeri etategeerekeka. Tugaba abapoliisi bano n'abamagye ensangi zino mulaba abantu bakolebwako obulumbaganyi ebyabwe ne bibbibwa kati ab'ebijambiya ne ku kamera kati tubalaba n'okubalaba
ne balumbuwa boda ne bamutematema ne bamujjako boda ne batwala kino naki eyo muve barracks enamba ejjudde emagere mugende mukwate abo abamenya amateeka eri gye muli tiryaliyo naye obumenyi bw'amateeka bugenda mu maaso mwe muli eyo mwefudde bize mukole ebibakwatako kati guno obumenyi bw'amateeka bubakwatako so tukyalindiridde kuba gavumenti ekyebuzaabuza twagala poliisi n'amagye bave mu maka ga pulezidenti waffe temulina kyemukolayo eyo agamba kasiga mmwe eyo si crime scene tewaliwo ebikolobero ebyakolebwayo kubanga bwebawa ebiri nga temubitubuuliranga ndowooza hamuwulidde bulungi nnyo bwebeera very vigilant oba osobola video hagisharinge oba osobola ogendayo mpaka ku headquarters za National Unity Platform wali ekavule nosobola okubeera nga oweerezayo video oba muganda we yagiina mugambe agendeyo ka transport ako si kiwanti 20-15 zisobola okubeera nga zikulema okutwalayo evidence bujukire bulungi they are fighting for the new Uganda even nanga twitadde ku mabbali His Excellency Robert Kyagulanyi finally teyayitidde mu Joel Sonyonyi teyayitidde mu Louis Lubongoya wabula ina bye yayiseemu ne basobola okubeera nga hava delivering speech ye biki byayogedde post election interview ye oba speech ye eri Abannayuganda for the very first time yayisizaamu ono omusajja njaga osooka omuwulirize kwatana subscribinga wegate ak'omukutu gwaffe guno nyongera n'okujjukiza gwe alina business yo ng'oyagala kulanga naffe namba zaffe ziri awo Simba 373 waggulu so twin boxinga tusobola okubeera nga tukulangirako business yo Haji Haruna naye mu maaso awo tumulina alina bingi abyayogedde sokolabe. Delivering greetings from the President. He has encouraged us to remain firm, steadfast, and always available for the struggle. It is rather unfortunate that I cannot play the greetings. They are brief, concise, and to the point. At least the leaders we met in the morning are privy to the message because it is recorded, and in the small, a very confined room, you can easily get the message. But here we are scattered, and I highly doubt whether if we played it, you would get it. But still, it will be time consuming. He has entrusted me to deliver that message to you, and I assure you that even if he is a fugitive in his own country and on the run, he is being watched everywhere he is safe and sound, but you who are here should remain steadfast and available for the struggle. Alright, ebyo nga tubitadde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba ate mulowooza ate bamusirisiza abasajja aba State House bakimanyi bulungi tino amanyi okubeera ne verbal dialogue kitegeeza ki texting ebimu ebitategerekeka hawaliko X bamugambye bannange olutalo lwa America ne Iran tukusaba kintu kimu ate oluyingiramu kubanga onaluyingiramu ojasika attention kuveeri baluze kusaidia yaffe ate okimanyi bulungi tino Uganda ate tulina capabilities okubeera nga hatu standing against the United States of America oba Israel oba Iran kenyini amujukira bulungi yavayo nabagamba tino supporting Israel njagala kumenya birowoozo bya mu comment section anaku zino olowooza lwaki General Muhoozi Kainerugaba asidise nnyo yatidde ekyatuuse kwa Ayatollah Khamenei oba just strategic oba yagambye tino yawumuddemu buwumuzi nagamba atagala kukola ki akubeera nga tweetinga waliko X ogenda kubulira ebirowoozo bya mu comment section Fred Lumbuye ayina byabyogeddeko njagala osooka muwulirize kwatana subscribe nyumba okujokiza subscribinga naye nga tetunaba kubeera nga nkuplay wanga sinaba kubeera nga nkuplayingira Fred Lumbuye sooka uwulirize Haji Haruna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu nkola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amagini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.
asirise. Mwawuliddeko version gye mwawulidde nabagamba nze sikwata mu bigambo bya comrade bya bayogedde. Eyo version gitwali nti ntuufu. Nze kankuwe version eyange. Version zonna ze mwawulidde ku Didigi zonna ntuufu. Kubanga lweyagaliza mu kakita olutanyoko zonna ntuufu. Wabula ekisirisiza Baby Nduunya kikino wano wammanga. Bano abasajja babadde bakozesa ssente za Uganda mu money laundering. Kati America bwe yatadde envumbo ku bajjero bano abana, ssente ze badde bakozesa zonna okuddukanya olutalo lw'e Rwanda, okuddukanya gavumenti ya Rwanda, okuddukanya olutalo lw'e Congo ne economic activities mu Rwanda saako ne mu Uganda, ssente zibadde zitambulira mu bajje naabo nga Muhoozi ne famire zitambulira bwabe mu Uganda. Kati bakwata bajja babateekako envumbo, kitegeeza ne ssente za Nyandu n'eza Baby Nduunya baba zitaddeko envumbo ne properties. Gensonga lwaki Baby Nduunya bamunyize seedling n'agamba kyekyamusirisiza. Bamunyize ensigo economically n'asirika. Kubanga bane badde batambuza economic activities ezense ezebbiri nga bayita mu money laundering. Kati babakuba sanctions, 1 basiba ensimbi zo ku account eziri ebweru w'eggwanga, ne basiba properties zo eziri ebweru w'eggwanga. 3 oberako travel ban. 4 economic activities zo zonna n'ebintu byenyigiramu bisibibwa. Era kitegeezebwa nti n'eggwanga lyo baalitaddeko ammunition embargo, baalitaddeko ekigiziyiza okusuubula ebyokulwanyisa. Kati kiba kitegeeza nti Muhoozi Kainerugaba economic activities ne money laundering activities badde bakola ne bajjeno bano bonna tulowooza nti zaakutte bajjeno bokka, zaakutte ne Muhoozi zaamukwatiddemu. Baabo goyinza okulooza nti ebintu byakusaaga baabo bala bulungi no zaabakwatiddemu. Alright, bibe nanga tubitadde ku mabbali omukulu Honorable Speaker Anita Among ononga Speaker wa Parliament Uganda, the 11th Parliament olunaku olwaleero. Bangi nnyo bavuddeyo ne batandika okubeera nga bamukubira ekikopo naddala mutabani wa Tanga Odoi. Wuno mukuletedde mu maaso walina bingi byayogedde gwe naddala gwe munankyukakyuka njagala osiwulirize bana basajja ongambe byaddala olowooza Right Honorable Speaker Anita Among. He is the precise person to be put in that position okubeera nga leading parliament ya 12 ya Uganda egeno kutandika mu May. Ugenda kutubuliriza mu comment section nga tetunagendayo nyongera okujjukiza subscribing wegate ku mukotu gwa figano soko bawulirize baabo batuwadde ebirowoozo byabwe ku nsonga zino. The young people have been silent, but we've been monitoring. It's about time we put edge to this matter. We are very intentional. I am the national chairman of the NRM Youth League, and I represent the young people at SEC. We are very intentional about a country moving forward and not backwards. The 11th Parliament has offered this country joy. They have passed bills, 100 plus, in different sectors, a multitude of sectors. Sectors of finance, sectors of governance, sectors of social policy. Why we look away from offering them another term? The national chairman is in agreement. SEC members are in agreement. And the parliamentarians are in agreement. We have watched endorsements, multiple endorsements. We as the young people believe the Right Honorable Anita and the Right Honorable Tayebo are youthful. We will pass our agenda through them. We will support them. We want to urge and beseech each one of our members of parliament that we voted, because we cover the highest demography. We want to beseech each one of you to vote wisely. Take a tick ku Anita. Take a tick ku Tayebo. And that is the Uganda we need. Fast forward and backwards never. We want a parliament that understands the agenda of the main man, Yoweri Kaguta Museveni, the fountain of honor, the commander
in chief. We want a parliament that will not be hoodwinked. We are warning the naysayers. We are warning you, the hoodwinkers. We are warning you, the hired mercenaries.